omuntu aliko empewo yatya. Ebintu bino njagala tubitegeere bulungi. Empewo kyeki? Era empewo ziyina enjawulo yetya. Eriyo omuntu aliko omuzimu just. Eriyo omuntu abeera nga yasikira gundi ng'aliko muzimu just. Era ng'ebintu ebyamukwasibwa mu lumbe by'alina okukuuma. Era nga bw'atabikuuma emmese ne zibirya oba ne byonooneka tugambe yali muto, bimusumbuwa ne bimutawaanya n'abulwa emirembe, amaka ne gakyankalana, n'atambula ku musawo ne bamugamba nti olina omuntu gwe wasikira, n'abiteekawo n'atereera. Eriyo omuntu aliko omuzimu just nga bamubbulamu linnya lya jjajjammwe yafa ddo bassenga wammwe. Era ng'obubbulo obwo nabwo tububala ng'obusika. Okitegedde? Tububala ng'obusika. Erinnya bakuyita oba tugambe kaseekende nga mulina jjajjammwe ye yali kaseekende. Ng'omuzimu ogwo era nga gukubanja kkanzu oba gukubanja lubugo. Okitegedde? Oba kaleku ka mwenge. Kakati abo be bantu b'osanga mu ccaaki nga bamusabira aliko omuzimu gumu, bambi ng'omuzimu oluusi gwali tegulina nnyo bye gugira, biki biwe bityo, n'afunirayo chance n'agamba nti nze bansabira ebintu ebyandiko byagenda. Naye omuntu gwe basabira nga yaliko lubaale oba ng'aliko lubaale, kituufu lubaale agenda. Akati kamba nnyonnyole. Ekintu kye bayita empewo, omuntu aliko empewo, omuntu aliko lubaale ye muntu aliko empewo z'ekika. Tulina wano omukyala yeddira ndiga. Omukyala agambye tinali manyi nti empewo ziba za jjajjaawo mu nnyumba yammwe ya jjajjaawo, naye empewo ziba za kika kyonna. Kati kankunnyonnyole. Abantu balina empewo za njawulo. Eriyo omuntu alina empewo nga za ssiga. Okitegedde? Nga za ssiga nga zimalira ddala ku ssiga waggulu. Ate eriyo omuntu aliko empewo nga zisinzira mu nnyumba ya jjajjammwe. Kakati zonna mpewo era amaanyi mangi. Omuntu aliko olubaale bw'atyo, bino bye bawoza ate pasita yankutte mu mutwe yansabidde n'engweri. Omuntu aliko bw'atyo olubaale yo tagwa. Kankibabuulire bino byendaba, simanyi pasita n'asonga muntu n'agwa. Bwe kiba nga gye kiri nga si kya bulimba nga pasita akusongamu n'ogwa oba nakwatako n'ogwa. Omuntu aliko empewo ezijjudde, empewo z'ekika ezijjudde, emizimu emisambwa wamu n'amayembe nga bijjudde bulungi biri fuulu, teri tosobola wadde okwenyeenya. Oyo olubaale tebamwepankirako. Era abantu bwe batyo abeerokosalokosa era bawunzika n'ebyobulokole bigaanye. Abantu bwe batyo agezaako kino n'agezaako kiri n'agezaako kino n'agezaako kiri, byonna bigaana. Kakati omuntu alondeddwa empewo, njagala omanye bino bw'obanga bulijjo obadde weebuusabuusa. Kansooke na kino, empewo ziba za kika kiramba. Era buli mwana azaalibwa abaako omutwe gw'empewo. Tugambe mwazaalibwa abaana 4 mu kitammwe, ne taata wammwe omuto alina abaana 5. Wabeerawo muganda wammwe omuwala ng'aliko Nakayima, ne wabeerayo muganda wammwe omulenzi ng'aliko Ddungu, ne wabaawo gundi ng'aliko Kiwanuka, aliko ne Mukasa, aliko n'Endawula, ne wabaawo omulala ng'aliko empewo y'Abamweyana, ne wabaawo omulala ng'aliko empewo ya Kabaka. Okitegedde? Buli mutwe guzaalwa, buli mutwe gubaako empewo yaagwo. Kyokka empewo ezo zonna eziri ku mitwe egy'enjawulo zibaako omwana yatikkibwa omugugu gwazo nga yaguyina. Omwana oyo wadde ng'empewo zino zibaliko mwenna, kubanga era okwetoloola ekika buli mwana aba aloota ebirooto ebifaanagana eby'omulala. Okitegedde? Era eriyo omuntu abeera asumbuyibwa ennyo naye nga ate si yalisamira, wabula ng'asumbuyibwa lwaki? Nti empewo zibeera zimubangirako. Empewo buli mwana okwetoloola zimuloosa, buli mwana okwetoloola zimubonyaabonya. Kyokka ng'empewo ezo zibagamba nti mwekwate wamu ng'ekitole, mutunoonye mututegeere. Y'ensonga lwaki buli mwana waali agabana kubonaabona okwo ng'empewo zibadde zibanja. Kyokka empewo ezo zonna wadde nga sisita wammwe aliko Nakayima, wadde nga bulaza wammwe omuto aliko Bamweyana,
wadde nga mukulu wammwe aliko empewo ya ddungu tetuganye buli mutwe gubeerako empewo yaagwo naye empewo zonna zonna zibeera zivunaanyizibwa ku muntu omu era bwe baasamiranga lubaale ab'edda ne bazimbawo kasubi empewo nga zironda omwana nga zigamba ono yagenda okusigala wano nga yayera wano yalabirira wano yagenda okutuukiriza ebyaffe oba gwe tukutte yagenda okujjanjaba oba gwe tujjanga okulinnyangako yagenda okuvumulanga oba okulagula oba okukebera ono ye ssenkulu wammwe oba ye nankulu wammwe okitegedde bwe kityo empewo bw'omanyanga nti ndiko ebbala lya lubaale ndiko ebbala lya lubaale gw'obeera otuddeko omugugu gw'ekika lekera okuloza nti mpewo za mu nnyumba ya jjajjange mpewo za mu nnyumba ya kitange kituufu mu maka ga kitammwe musobola okuba nga empewo mwe zaasiima omwana ekyo kituufu bw'ogamba nti mu nnyumba ya kitange naye sooka weebuuza empewo ezo nga zikyenkana ki empewo zibanga ziba za kika baziyita empewo z'ekika gw'obeerako omugugu ogwo nga gukubangibwa okusumululwa oba okusumulula okitegedde omugugu nga musibe omutudde ebyama by'abajjajjaabo kyokka bw'otandika okwetuulako n'ogamba ate gundi ye nga tazze ate ye gundi nga tabiriiko nange kambireke empewo zikuba ggwe n'osiiwuka oyinza n'okumera ensundo mu munyo okitegedde oyinza okumera ensundo ennyuma n'omera agasundosunda ennyuma ne gakola n'ensalika nga buli ogenda mu ttoyi oba kufuka oba kukola kinga n'ensalika zikubalagala abakyala abamu zibameza n'ebisundo mu busolo okitegedde n'amerayo ebisundo mu busolo buli lwafuka ekisundo kiri nga kimubalagala akati ebintu ebisinga obungi mbyegendereze omuntu aliko empewo ng'okimanyi nti ndiko empewo oba nampewo za kika kyonna ekibondo kyonna kiba kitudde ku ggwe kyonna kiba kyalonda ggwe obeera oli kisamirira nga gwo kikongojja empewo zonna tugambe nti empewo bw'obanga ozipakira mu bbaasi empewo nga ziweza nga bbaasi 5 bbaasi 10 bbaasi 2 emyoyo gyonna egy'abajjajjamu emizimu emisambu amu n'amayembe abalongo byonna bibeera ku ggwe kyokka lwaki omuntu ono abonaabona nnyo nga buli kyakwatako kigaana kifa nti aba n'empewo ez'enjawulo omuntu aliko empewo ezijjudde bw'owaddungu ekintu enkyanga kiwanuka abaluka okitegedde enkyanga kiwanuka atandika okukuba tosobola kugaa nti ate ddungu namuwa ebibye jjajja ddungu mukama wange ate nga sifuna okitegedde omala kubaako wootuuka empewo zikolaganira wamu bw'owa kabaka ebibye nga badde akubanya n'ogenda n'omubikka n'okola buli kimu n'omuwa amalwa n'okola ki n'omubikka n'omwambaza okitegedde nga Nabuzaana abanja era kabaka agamba Nabuzaana nti nze maze kulwana lutalo okumpa ebyange wuuyo okitegedde kati eno ne bweweegula eno ne bw'ogamba nti ate kabaka nakuwa ebibyo ate kabaka nga sifuna njawulo empewo ziwaŋŋana ebitiibwa empewo temuliimu nnafuna y'amaanyi bw'owa kiwanuka ebibye enkya Mukasa ng'akuba koodi bw'owa Mukasa ebibye enkya Nabuzaana ng'akuba koodi bw'owa Mukasa ebibye enkya Bamuyana ng'akuba koodi bw'otyo mpolampola kamukamu gwe muganda ogenda owalampa mpolampola era teri muntu atereeza mpewo n'agamba natereezaako empewo 2 nze byange byatereera okitegedde bunyiikivu na bukozi na butassa mukono okuguma n'obugumiikiriza gannyana ganywebwa muwangaazi ebirungi biri mu maaso okitegedde okunyiikira okukola ebyoto okwegayirira okuteekawo ebikugambibwa okuteeka mu nkola ekyo jjajjawo kyakugambye mu budde obutalaalika kintu bw'oba oneetereza obutalaalika ebyensi obutakumalira biseera omuntu aliko empewo ebyensi byandibe tebikumalira biseera kuba oba tuterezeza mpewo mu nsi oba toyinaamu kikyo abantu abaliko olubaale ebiseera ebisinga obungi mubeegendereze nnyo ne bwe yeezimba ddamu ebintu babitunda mulaba okitegedde omuntu aliko olubaale ayinza n'okusikira ekibanja kyonna n'akitunda ne weebuuza kati ate alibeerawa omuntu aliko olubaale aba atunuulira ku kkono omuntu aliko olubaale ye muntu omutwe gwe guweereza nti bw'otunda kabaddayo ogenda kukola bizinensi bweti olumala ogitunda nga ssente azikwanamu oba nga zimufaako omuntu aliko olubaale buli budde aba n'ebirowoozo ebimulimba nga si bituufu
ate omuntu aliko olubaale ebiseera ebisinga obungi tatera kwagala kuwabulwa. Buli amuwabula aba alaba mukyamu. Kyokka omulubaale kintu kya pulaaninga ebiseera ebisinga obungi kitera okuba nga kiba kifu. Omulubaale takola pulaani ne zituukirira. Omuntu aliko olubaale nga lubaale amubanja yandibadde nga yekkakkanya n'atuula wansi bw'aba n'akantu ke talina katunda. Omuntu aliko olubaale weewalanga nnyo okgenda ku musawo n'akugamba nti genda otunde TV ondetere ssente nkukoleko. Essente z'omaze okutundira ekintu tezikola mpewo. Empewo tezikkanya na kutunda kintu. Empewo zikkanya n'omuntu omugumiikiriza ng'agenda akola kasente kamuukamu mpolampola paka lwaweza jjajjawe kyamugambye. Okitegedde? Abantu abaliko empewo ebiseera ebisinga obungi amagezi gaabwe babeera balaba bategeera nnyo, babeera balaba nnyo era nga bamanyi nnyo era tebawabulwa. Era bw'omuwabula aba alaba ggwe mukyamu, aba alaba ggwe weesulise. Naye omuntu w'empewo ebiseera ebisinga obungi abakulaba be bakulaba ntotegeera. Omuntu aliko empewo aba atuddeko emyoyo mingi gibeera gimutudde ng'omutwe gwonna gyaguwamba, omubiri gwonna nga zaaguwamba, nga zaamutwalako haafuwe. Kati abakulaba babeera bakulaba nga atategeera, naye ate ggwe oba olaba otegeera, kyokka bo kkakasa ntotegeera. Omuntu aliko empewo takola kintu ne kituuka. Omuntu aliko empewo tanywerera ku mirimo. Omuntu aliko empewo pulaani ze ziba zikoma mu kkubo. Omuntu aliko empewo ebiseera ebisinga bw'afuna emitwalo 10 amala gimalawo n'alyoka afuna ssente endala. Omuntu aliko empewo aba n'ekisa kingi. Omuntu aliko empewo aba n'olugabanguzo. Omuntu aliko empewo ng'empewo zimubanja aba tabalirira, aba taterekatereka nnyo. Omuntu aliko empewo aba ajaajamya nnyo ne ssente. Omuntu aliko empewo kasita omuwaana oba ogenda kulya ebibye. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Omuntu aliko empewo tafuna mutima gwefumiitiriza, guwuliriza balala, guteka mu nkola. Babeera basiru, babeera beesulise. Ebiseera ebisinga kibava bakugamba nti omuntu w'empewo otuula ku kitanda wekkakkanye. Omuntu w'empewo ye muntu gw'osobola okujja nga ekituufu akibaddeko n'omukyamya n'omuzza ku kkuba eddala. Omuntu ow'empewo aloba nnyo. Omuntu w'empewo asiriwalizibwa nnyo. Lwaki? Nti abaako emyoyo mingi ng'entegeera nnyingi nnyo ezimujja ku mutwe n'abulwako entegeera entuufu gy'alina okulondako. Bamuyana bwajja amuteekamu ebirowoozo birala. Ejjembe ne lijja ne limuteekamu ekirowoozo kirala, Kabaka n'amuteekamu ekirowoozo kirala, Kiwanuka n'amuteekamu ekirowoozo kirala. Buli budde abeera ayitirwako amayengo g'amaanyi amasuffu ennyo amayitirivu. Okitegedde? Kati y'ensonga lwaki omuntu w'empewo aba tategeera. Omuntu w'empewo pulaani ze n'ebintu by'akola abamulaba babeera bamulaba musiru, babeera bamulaba tategeera. Lwaki? Omuntu aliko empewo tetwandimuyise musiru era tetwandigambye nti tategeera, wabula omuntu aliko empewo abeera atuuliddwako amaanyi mangi n'endowooza ez'enjawulo okubajjukira emisambu era girowooza nga ffe. Okitegedde? Ate ebiseera ebisinga obungi omuntu aliko empewo ayagala nnyo okukola ky'ayagala. Omuntu aliko empewo emyoyo gibeera gimugamba kirala nga naye alowooza kirala. Omuntu aliko empewo abeera asika nnyo omuguwa n'ensi. Omuntu aliko empewo abeera alina kyamanyi era nga baamubulya nti oliko empewo olimala zitereeza okufuna emirembe. Kyokka omuntu aliko empewo asika nnyo omuguwa n'abamugamba nti empewo tezijja kukkiriza kwezimba, era asika nnyo omuguwa okulaba ng'anoonya obuwanguzi. Kyokka omuntu aliko empewo tatuukiriza by'ayagala era ebiseera ebisinga taba muwanguzi. Okitegedde? Omuwala aliko empewo abeera yeesulise. Omuwala aliko empewo bw'omugamba nti omulenzi talina kyalina tomwagala, ye kw'abeera afiira. Omuwala aliko empewo bw'omugamba nti oyo omusajja muyaaye akulimba, gwe gwakyawa. Okitegedde? Amala kutuukayo amala kwekoona, era bangi nnyo bamala kwekoona naddala mu by'abasajja mu by'emikwano ebyo. Bamala kwekoona n'abeera ku buliri yekka ng'aswadde n'agamba gundi yanzibirako. Omuwala aliko empewo ebiseera ebisinga bategeerera ku kkono, afuna ku muyaaye olubuto ng'amulabira ddala nga muyaaye talina waasula ng'awunya n'engatto. Okitegedde? Ye muwala aliko empewo. Omuwala aliko empewo agenda okkula okutuuka okufuna amagezi agagoba enswera ku bbi nga yeebakibwako ko n'agayaayeyaaya agawunya engatto. Okitegedde? Era n'abavubuka bwe batyo, abaana ab'obulenzi. Kale nno
omuntu aliko empewo banga mbwa njeru okukwata ebikugambibwa ebiseera ebisinga obungi okutuula ennyo okwefumiitiriza. Omuntu aliko empewo buli lw'osalawo amangu otomera. Omuntu aliko empewo ye muntu gw'osobola okujja n'omujja ku mulamwa naye nga kyabaddeko kituufu n'omujja ku mulamwa okugeza. Omuntu aliko empewo asobola okuba ku musawo kuba ffe tubalabyeko. Omuntu aliko empewo asobola okuba ku musawo, omusawo amubeererawo, musawo yamufuula muganda we, kyalyako ng'era nawe olabira ddala nti mu butuufu munne mukwano gwe biki. Ku musawo ne wajjawo omuntu wa lunaku lumu n'agamba omuntu ono aliko empewo nti omusawo takola, jangu kutwala egindi n'abandukawo. Abantu abaliko empewo tebalina nsonyi ate tebaswala. Abantu abaliko empewo beekaza nnyo ate babeera balaganya ensi nti batuufu, ate babeera balaganya ensi nti bategeera nnyo. Abantu abaliko empewo abantu tebatera kwagala kubayamba kuba beefuula mangu, bakyukakyuka mangu, basalawo mangu ebintu ebifu, tebatuula ku buliri kumala kwefumiitiriza. Lwaki? Ti amaanyi agababeera ku mutwe gabeera mangi, amayenga gabeera gayitingana ku mutwe gabeera mangi, obutalabika bumubeerako nga buzito nnyo. Era obutalabika bulwanyisa nnyo omuntu aliko empewo. Obutalabika bubeera bukubanja obutereeze, kyokka obutalabika bukufuulanga ekisawo eky'omupiira nti ekisawo ekitalimu mpaka tekinyuma. Bwe mubeera mu kisawo ky'omupiira sayidi eri walina okubayo abawagizi nga neno waliyo abawagizi, gwe mupiira gw'empaka. Yensonga lwaki tuloota emmotoka z'empaka ne tuloota obugaali bw'empaka ne tuloota ekisaawe ky'omupiira nti lubaale kazannyo. Okutereza lubaale kazannyo akaliko abawagizi abakuwakanya n'abakugamba nti ojja kuwangula. Lubaale yeekolamu departments 2. Omuntu atereza lubaale afuna nnyo okusoberwa. Lwaki? Ti omuntu atereza lubaale aba ne departments 2. Waliwo emyoyo egimuloosa nga gimugamba nti kyokola kikyamu, aye newabawo emyoyo egimuloosa nga gimugamba nti kyokola kituufu. Okitegedde? Jjajjawo omusajja asobola okujja nakugamba nti bino tojja bisobola mwana wange, n'oloba. Enkya ne wajja omusambu ate ogukulaga nti gukkuba emiggo. N'olota ng'oli miggo, oli mu ntalo, abasirikale bakukuba biki n'osanga sengenge bw'omubuuka bw'omuyitamu bw'okola ki, kyokka nga tejjajjawo omusajja yagambye eggulo nti bino tojja bisobola. Omuntu aliko empewo yeetaaga kwekkakkanya. Omuntu aliko empewo yeetaaga okwefumiitirizanga ennyo ani anyambyeko. Abantu abaliko empewo ebiseera ebisinga tebatera kujjukira yonna gye bayise. Abantu abaliko empewo ebiseera ebisinga batera okuba n'entondo. Abantu abaliko empewo bw'omukolera ebirungi abyerabira mangu. Omuntu aliko empewo yeerabira ebirungi enfaafa by'omukoledde n'akuliriza akatono k'omukoze nga kabi era n'akukyawa nnyo. Omuntu aliko empewo bw'ateeka omuntu ateekera ddala, bw'anyiiga anyiigira ddala. Omuntu aliko empewo ayogera nnyo amafuukuule. Omuntu aliko empewo aba n'obusungu obw'ettumbiizi n'ayogera enkya ebintu bwe bukya n'abyejjusa. Abantu abaliko empewo batera okugeya ennyo. Lwaki? Nti babeerako amaanyi mangi, babeerako amaanyi ga bannaalongo, emisambu emisajja wamu n'abaana abalongo. Abalongo basumbuwa nnyo omuntu aliko lubaale. Era abalongo tebakkiriza muntu ono aliko lubaale kubeera na mikwano mingi naddala nga babanja. Akatuntundu k'abaana abato abo abalongo nga babadde mu lubaale wamwe nga lubaale wamwe atudde ku bulongo. Abaana abato obeera n'abaana n'ebyana. Abaana balongo mulimu abaana ab'emyaka 8 b'obeera oloota, ab'emyaka 3 abaavula, abatannayogera n'aboogera. Kati yonna department byonna bibeera ku mutwe gwo. Okitegedde? Abaana abatannaba kuyiga kwogera be bannantawuuna, abaana abayiika enduso, abaana n'ebyana. N'oloota abaana abatambulira mu misota, abatambulira mu nsolo, zimayanja, engo, ebinyonyi biki. N'oloota ebintu eby'enjawulo naye ng'ebintu byonna bitambulira ku mutwe gwo. Yensonga lwaki omulubaale abatategeera. Omulubaale bamugenda kitono. Omulubaale bw'oba okumuyamba muyambe naye ng'omanyi nti omuwa nga tosuubira kusiimibwa mu maaso. Abalubaale abasinga obungi, omulubaale asiima ye mulubaale alina kyatambuddeko, ye mulubaale alina kyategeddeko, ye mulubaale agenze yeetereezaako, ye mulubaale agenze awewula ku migugu. Ye mulubaale asiima, ye mulubaale gw'osobola okukolera ekintu n'asigala ng'akijjukira emyaka 7. Omulubaale ng'akyabutaabutana wano nga talina kye yatereezeza n'ekimu. Muwe ng'olinga aw'omulalu, muwe ng'ofaanana awadde Katonda, muwe nga tosuubira, kuba omulubaale gy'asookera okuyitira aleka akyayeeyo.
omulubaale ng'atandika ensonga taleka mukululo. Omulubaale ng'atandika ensonga bonna abaasooka omukwatirako bonna agenda okutuuka mu maaso abeera yabakyawa, baba tebakolagana, abeera abogerera mafuukuuli, abeera abatenda bulogo, neyamuwa ekyokulya enkya yeefula n'agamba nti yanteeramu obutwa. Okitegedde lwaki? Nti tebuba bugenderevu, nti aba teyeetegeerera, amaanyi gaba mangi. Yensonga lwaki abalubaale baboogerako nti balalu, yensonga lwaki abalubaale baboogerako nti beesiruwaza, yensonga lwaki abalubaale baboogerako nti tebategeera. Oli aliko empewo n'osanga oli ng'amwogerako gagundi otategeera. Lwaki? Nti ebiseera ebisinga obungi sayinizi n'ebikolwa n'enneeyisa, engeri gy'otambuzaamu obulamu bwo abantu babeera bagiraba nga yeesulise. Nti olw'okuba oliko emyoyo emingi ennyo egitali mitereevu, lubaale abakulumira mu katundu ka kalalu, kubanga lubaale dipaatimenti ye agironderamu Bamuyana n'akwata siteeringi. Bamuyana bw'akwata siteeringi teri muntu agenda kukulaba akubalemu magezi. Buli muntu agenda okukulaba ajja kukulaba ng'olinga omuyaayi, ajja kukulaba ng'olinga omubbi, ajja kukulaba nga by'okolokola bya kisiru, ajja kukulaba nga ne bw'oteesa ebiteeso by'oteesa bawulira bya kisiru, bawulira bya kito, bawulira bya kumwenge, kubanga Bamuyana yakutte siteeringi. Okitegedde? Kati ye mulubaale. Omulubaale okutuuka okutegeera obulungi nti nze kino, abaamuyamba n'abaamukwatirako babeera balabe. Omulubaale n'omuntu yakeera enkya n'amuwa ennyumba n'amugamba nkuwadde ennyumba yiyo yabwerere gisulemu, enkya bw'awuliramu ebikoona bw'agiddukamu agamba nti gundi yali andoga, gundi yanfulira ennyumba n'amala n'aginteramu amayembe. Okitegedde? Omulubaale bw'omuwa ekyokulya enkya agenda kwefuulira agambe nti yali anteeramu obutwa. Omulubaale bw'omukwatirako n'omuyamba enkya agenda kunyumiza omulala nti yali anzibako lubaale wange. Abo be balubaale. Okitegedde? Omulubaale ye muntu aba atuddeko empewo z'ekika zonna, empewo z'ekika zonna, era okukola lubaale kubeera kulwana, luba lutalo, luba lugendo, obeera otambula mayiro kanaana ng'ozitambuza bigere. Omulubaale yenna talina kwesaasira, kasita weesaasira gw'osemba nakyo. Okitegedde? Omulubaale yenna w'omusanga aba teyeesigika kyenda, babeera bakyukakyuka, tebakola pulogulaamu zituukiridde. Olwaleero aba mukwano gwo, enkya aba akukyaye, ne bwe gabeera maka. Olwaleero mubeera mutijja, enkya kugamba tonkwatako. Eggula babadde bateesa, enkya obasanga bayomba beekuba nga bufumbo. Okitegedde? Omulubaale ye muntu agenda ku mulimo n'asaba omulimo ng'agwagala ne yeekyanga mu nnaku 3 n'agamba nga bw'atakyayagala kukola. Ye mulubaale. Lwaki? Nti bw'abeerako omusambu ogwamukulembera n'agenda n'asaba omulimu n'agufuna, enkya ejjembe nga ligamba tubanja, tojja bikolayo, nga limukuba obugayaavu ng'afuna ekimenyomenyo mu mubiri, enkya taddayo. Kyokka nga mu gusaba yagenze afukamira. Lwaki? Nti mu kugenda okugusaba waabaddewo mpewo ndala, kati bwe yatandise okukola ate empewo ndala ye yazze mu bulamu bwe. Omulubaale ye muntu abeera nga talina kyakulya n'omufunira omulimo, n'agenda ku mulimo n'akugamba nga ye bw'atayagala kukola, era nga bw'omufuga, era nga bw'otamwagala era tomwagaliza, enkya tadda. Omulubaale ye muntu asuulawo omulimo nga tebamugobye, nga tebalina kye bamugambye, wabula nga yeeronze yavudde mu bbanga. Omulubaale ye muntu atondawo ekintu ekireetawo oluyombo. Omulubaale ye muntu atondawo olutondotondo. Omulubaale ye muntu asobola okulowooza n'akutuula mu birowoozo, n'akutegeerera, n'alowooza n'agattagatta ebirowoozo bye ng'alaba toli mukwano gwe, era n'akweyawulako nga tolina ky'omukoze. Ye muntu empewo gwe ziruma nga tannaba kuzitereezako, nga tannaba zigegeenyaako, nga talina we yazituuse. Omuntu atalina we yatuuse empewo ye muntu ng'oli mukwano gwe atandika okwekengera naye nga tolina kye wamukola era nga tolina ky'omukoze, n'atandika okwesalako, n'atandika okubeera ng'akutya, n'atandika okubeera nga bw'akupimapima endowooza zo olabika tomwagaliza, olabika omuloga, olabika olina by'omukola naye nga tolina kye wali omukoze, ng'era owulira omwagala nnyo 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 nnyo. Omulubaale ye muntu gw'osobola okukolako omukwano naye nga ye byakulowooleza munda psychologically
yamanyi nti omukola bibi naye ng'ate ggwe tolina bibi by'omukola. Okitegedde? Omulubale ye muntu asobola okuloota ekirooto ng'alaba omugoba n'ejjambiya mu kiro, enkya n'akeera n'akwesalako n'akeera nga takubuuza, naye ng'ekirooto yakiroose ng'asinzira mu mabanja ge naye nga ggwe tolina kintu kye wali omukoze. Oyo ye mulubaale. Omulubaale ye muntu nga bali ku mikolo ewaabwe mu lumbe, ye muntu buli budde awoza mubadde munjogerako. Omulubaale afuna psychology ow'obulimba naye ng'ava mu myoyo egimutuddeko. Emyoyo egimutuddeko gisobola okumulaga nti awo badde bakugeya, era najja n'abakakasa nti mubadde munjogerako naye nga tewaliwo yamukoonyeeko linnya lye. Omulubaale ye muntu gw'obeera nga obadde omwogerako kirungi, psychology we ku lw'emyoyo emingi egimutuddeko n'amulaga nti obadde omwogerako bibi era enkya takubuuza. Okitegedde? N'olwekyo omulubaale omwana yenna ng'aliko empewo oba omuntu yenna ng'aliko empewo ng'abadde afumbiddwako oba ng'abaddeko mu maka, n'omusanga ng'abonaabona n'omugaa tugende nkuyambe n'omuteeka ewuwo, enkya bw'avaawo agamba nti bulijjo omuloga. Abantu bangi nnyo bakaabya amaziga lwa balubaale. Omuntu yenna ng'oliko empewo wandibadde weenoonyanga mangu nga tonnaba kuleetera banno bizibu. Omuntu yenna ng'aliko empewo wandibadde weezuula ne weekebera mangu okwewala okuwaayirizanga banno. Lekeranga awo okugattagatta obwongo bwa munno olowooze ky'atakola gw'olowooze nti akikola. Oli takulogangako, ekirowoozo kyo psychology akulaga nti gundi akuloga, era akulaga nti neighbour akuloga. Okitegedde? Akati ye mulubaale. Omulubaale abanga mulalu Eva. Yensonga lwaki babayita balalu, ensonga lwaki bagamba tebategeera. Omulubaale tebamuwabula. Omulubaale bw'asonga kukola kintu ky'aba agenda okukola, omulubaale atomerera mu maaso. Omulubaale awunzikira mu maaso ng'alaba nti bye yali akola byali bifu. Omulubaale ssente ze zifa nnyo. Omulubaale buli kyabalowooza okukwatako engalo omusambwa gwe guba gumuvuga. Omulubaale aba tategeera kyenda. Omulubaale abeera amanyi ategeera, n'akwata ssente n'aziteeka mu bbulooka, enkuba n'etonya ttanuulu yonna n'egiyiwa. Omulubaale ye muntu asobola okuteesa okulima ennyaanya naye ng'emyoyo gye gimuwadde pulaani eyo ng'ajja kgenda okukungula ng'akatale pulaayi egula nnusu $7. Omulubaale ye muntu apulaaninga okulima ennyaanya nga pulaayi egula emitwalo 3, agenda okumala okuzikungula nga pulaayi egula nnusu $8. Okitegedde? Omulubaale yandibadde nga yekkakkanya n'ategeera olulimi lwa lubaale, n'ategeera n'empewo kye ki, empewo ziruma zitya, empewo zirina bukodyo ki, empewo zifiiriza zitya nga zikubanja, omuntu aliko empewo afuna mu nsi oba nedda. Okitegedde? Eby'omulubaale bifa alaba. Omulubaale ye muntu apulaaninga okutunda ekibanja, agenda agula ewalala, olumala okitunda ng'omwoyo gw'abamu yanagujja, ng'asooka azimogolako ng'agenda wali mu mbizzi. Abalubaale nga lubaale ababanja basooka kubeera nga bali bambizzi era ng'ebawoomera, ng'agenda mu mbizzi ng'atemesa kilo 3 ng'atuulawo n'akawala nga kamuweeweeta. Ate abalubaale babeera bagaba nnyo ssente wakati nga lubaale ababanja, kubanga babeera beegula nnyo, empewo zisooka ne zibasalako emikwano ne baba nga bakwana kitono naddala abasajja. Kati bw'akwata ssente bw'afuna omuwala amuwa nnyo kubanga abeeramu n'ekitundu ekyegula. Omulubaale ye muntu nga musajja, ebirowoozo ebimulaga nti omuwala gw'afunye agenda muwasa, era n'amwemalizaako n'amuteekamu ssente, n'akola buli kimu, amuwera mitwalo 10, 15, 20, 3. Omuntu aliko olubaale ebiseera ebisinga obungi oba n'ekiwoowo ky'owunya. Omusajja ng'oliko empewo nga zaakulonda oba n'ekiwoowo ky'owunya nga buli muwala gw'ofuna akwagala lunaku lusoose, ennaku eziddako akuwulira owunya ejjaya. Omuntu aliko olubaale tosobola kwewulira nti owunya bubi. Omuntu aliko olubaale obeera oyambaddwa emizimu egiri ku lukuusa egimazeyo emyaka n'ebisiibo, obeera owunya akawoowo k'emagombe. Okitegedde? Oba owunya akawoowo ka kitaka kya nawansi, oba owunya akawoowo k'emisota, oba owunya akawoowo k'ejjaya. Omulubaale yenna omusajja
ye muntu akwana akawala n'akagala olwaliro n'akebakako n'enkya ne kagaana okudda n'akegayirya nnyo ne yeegula n'ateekamu ssente ne kabeera nga kadda lwa ssente naye ye ng'omuntu nga buli lwakebakako kawulira awunya ekisu ejjaya kawulira awunya ng'omuceere kawulira awunya ng'obutungulu omulubaale abamu abalubaale oli akuyitako n'olowooza tanaaba ng'awunya n'akatungulu abawala abamu abaliko empewo olunaaba atambulamu wano nawali enkwawa netandika okuwunya nga ttooyi okitegedde kyo kibaga nti musamira omuwone lubaale akuteekako ebintu bingi nnyo omuntu aliko omugugu gwa lubaale ebintu bingi nnyo by'olina okulwanyisa kubanga lubaale akuteekako buli nziro ne bwe weesiga ekizigo olususu olusigala lukakanyadde kyokka ate gwe bw'olukwatako obeera owulya lugonvu wabula akwebakako yaluwulira okitegedde omulubaale ye muntu atambula mu kkubo nga yeetenda nga bw'ali omuwala ow'akabi naye ng'ate abamwebakako bagamba kiwalawala lwaki obeera muwala ajjudde naye buli lw'otuuka mu kazannyo n'omusajja empewo ekikolera awo tobeera kiwalawala tobeera kiwulenge obeera muwala mulungi obeera muwala alabikako obeera muwala awoomera abakwebakako naye olw'okuba obeera n'amabanja empewo ekikolera mu budde obwo tekitegeeza nti bw'oli bwewatondebwa nti oli kiwalawala oli kiwulenge nedda obeera muwala ajjudde era ng'oli muwala mulungi wabula empewo ekintu ekikolera awo buli lw'ofuna muganzi wo ng'oliko omuzimu teguteredde omuzimu gubandukira mu kaseera ako mu ssaawa zennyini w'obeera ogambire nti tugenda mu kitanda ogenda okugyamu sikaati nga muli butoola omusajja agenda okukwatako nga kyeyabadde asuubira si kyekyo magiki empewo zisituka mu kadde ako kennyini so tekitegeeza nti olw'okuba omuvubuka ono akusanze n'agenda n'akunyumyako mu matu n'agamba nabadde mmanyi mulimu n'omuwala nagenza okituukako bannange nze sinza nakukiddira kakati bw'owulira olugambo olwo ng'olowooza nti bwotyo bwatondebwa nedda nnyabo empewo ekikola mu kadde ako kennyini nga nakatayi tekannasala omusajja agenda okutandika bw'ati okubeera naawe empewo muba butoola omusajja olumala okugenda ng'agenda akutenda agamba nabadde mmanyi na mukazi nga wazzeewo dda obutonde bwo gali gabeera mabanja kukulumya mu nsi giyitamu ng'okaaba omuntu asamira lubaale abonaabona obanga mbwanjeru buli omu avuma ggwe n'ataliimu n'akasajja k'oyambye obuyambi bulijjo akakubeeba bwe weewaayo kakwebakeko ne kakwogerera amafuukuule nga bw'otalimu mukazi waamu tekalina na kye kaakuwa oluusi kakwebakako kaakuwa 15,000 nako ne kakwogerera ne kakumanyiira n'ataliimu n'embwa buli kimu ne gw'osinga buli omu n'ayogera ku ggwe kyovaga nti musamira omuwone lubaale mukube knockout weetereeze nga lubaale tannakuswaza nnyo weetereze nga tonnaba kuweebuuka weetereze nga tonnaba kugwamu nsa weetereze weezuuli weeterize nga abantu tebannaba kukulaba nti wasiraana bantu tebannaba kukulaba nti wakoma okitegedde omwana omulubaale bw'aba akula abeera yeewaana muwala kabina biki entumbu emugaba aliiso biki abavubuka abeera asiba jjiini ayambalako bulungi biki oluusi afunye ku busente kati weeterize nga lubaale tannaba kukuteeka ku kisenge nga tannaba kukusiiwuula nga tannaba kukulwaza birwadde bintu ebyenjawulo abalubaale abamu bafuna ebirwadde balumbibwa ebiyute okumanya omuntu nti oliko empewo okulumbibwa ebiyute namusuna okitegedde okumanya nti ndi mulubaale kwe kujjanjaba namusuna n'akulekera amabala nga namusuna oyo yakkwata mu buto naye ng'oli mukulu naye nga amabala ga namusuna oyo yakkwatako gayina nga tegaawona tegaasiimuuka obeera mulubaale okitegedde abalubaale balumbibwa ebintu ebyenjawulo abalubaale tebeeyagalira mu bufumbo abeera akuba emimiro abeera alumbibwa empewo emuyiikira ekawungeezi oluusi ekiro nga yeebase anyogoga mu buliri asannyalala akola ki oluusi weenyiwa wandigenze mu kazannyo ne boyfriend wo atwala n'owulira nga tomwagala n'owulira ng'omuwulirako obusungu omulubaale ye muntu abeera yeyayamula ewaka ng'omusezi ebintu ebyenjawulo emizeezeze okitegedde bwe bityo kansubire nti otegedde bulungi eyabuuzizza kino weewaawo yenze omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.